Uganda Besigye nga bwali mugagga muki muvundu era aina amawoteri hoteri Kwetoria yiye simanyi hoteri ki simanyi aina amasomero simanyi mugagga ebyo yabijjawa wakati mu lutalo nga agamba bamulwanyisa yabijjawa ekituufu byenina nabeera nabyo nga entalo zino tezinakola ki ne ka petrol station ako nakatandika mu 95 nga bino sinalowooza nakulowooza nti nja kulwana ne mwami Museveni ettaka lyange lyekasanga tikwempangaalira naligula era mu myaka egy'ekyenda nga sinalowooza kulwana ne mwami Museveni nali sirowooza nti nja kusulayo eyo nali naligula nkolereyo emirimu ndundireyo nkolereyo emirimu nali sirowooza nti nja kusulayo okulowooza okusulayo kati nga ntandise kulwana nga wensula sikola ki siina nga saagala era bangobe ogenda opangise wano bayite mu mupangisa mu landlord akugobe kwe kugenda akange accusation emu nagambye nti waliwo ebintu bingi kati byonna ebinjogerwako bingi biyitirivu sobola kubiddamu byonna nembiyitamu naye nga ekyokutunda FDC mu NUP kyekimu gwe musango ogumu gwe nnina abajjukira oba abayina abategeera ebibadde bigenda mu maaso sirowooza nti NUP we yatandikira ne weetambudde waliwo gwekubye n'okuvuma n'okukola buli kimu nga nze jjukira banumbako ne butereevu wali ku Bulange simanyi muntu omulala eyalumbibwa okujjako nze nga abanumba baani NUP naye nakugambye nti ne bw'obeera mu kibiina ki ng'olumba nze nja kukugamba njagala tukolaganirewa wamu oba onumba otya oba onumba otya nja kusigala nga nkugamba kisinze eki sinze mulabe tutunuulize emundu zaffe eryani ery'omulabe era kyembadde ngamba aba NUP ebbanga lyonna okutuusa kati bwe twatandika n'okufuna okutegeeragana titulina ekizibu kimu era kati tubadde tutambula bulungi n'abakulembeze ba NUP mwatulaba e Nairobi mutulabye mu bitundu bingi nga kati tutegeeragana of course so ekyo kyanjawulo n'okugenda mu State House ozijjewa kwoyo kubanga noono akuweera eno mu nkukutu naye ayagala oli akole ki agende so waliwo enjawulo awo era nze njagala kubategeeza nga siina kwerumamu kwonna sikolaganangako kuva lwe nafuluma kuva mu NRM sikolanganako ne mwami Museveni n'ensonga ze zonna mu ngeri yonna sikolanganako nabo kolagana kwange nabo tusisinkana olutalo wakati sikolanganako nayo era emirundi gye tusinkanye just kusinkana kubeera wamu ne tusinkana giri ebiri mu mikolo gy'abannaddiini enamugongo otherwise simusinkanangako siina kolagana naye owa abantu bakole ekyokola ki ye patronage kubanga oyina gwowa akole ekyoyagala okozese by'oyina eitha okugaba emirimu oba okugaba ssente oba okugaba ebintu kuwadde ettaka kuwadde donation kuwadde kino eyo ye patronage njagala ombuulire oba nze nina kyengaba tiwaliwo gwengabira omulimu mu pate waliwo ogwengabira ssente waliwo tewali era n'okubeeramu munda mu kibiina siriimu nakutegeezezza ne mu ntuula z'ebibiina siriiyo so kati nfuuka ntya kizibu kya kibiina nga siri munda mu kyo
siina kyenkozesa ku influencinga bali munda kiki ekinfuula naye nakugambye propaganda abalina obuyinza bw'okugizimba n'okugitambuza n'okugifuula amazima era yaani ye yawamba eggwanga yanfuula owakoonye yanfuula omuntu we yanfuula alwanyisa ab'omu east yanfuula omugagga omuvundu omanyi ennaku zino ka bizinesi koka kembadde nkola aka petrol station y'ensambya nakawaayo nakazzaayo era abantu nendaba kyotegeeza totoro zonna sizizo ganyizaamu ne Honorable Nandala no structure gye n'omuntu gye yavuganyizaamu ne Nandala ye structure gye nalekawo ye yamulonda n'alonda structure endala ye yamuggyawo kubanga abantu abamu bagamba nti nze nali omukulu kwe olw'okumuggyawo nedda nze structure gye nalekawo ye yamulonda n'azimba structure endala nemuggyawo n'olwekyo ekibiina kizize kizimba ki structures era wandibadde nga wazimbibwa endala 219 yeyo eyayisibwa bubi covid so structure nakati ekyaliwo yeyo gye n'omuntu gye yakola ki gye yazimba so mujjukire nze kati okunvunaana ku bitambula mu FDC tekiba kya bwenkanya kubanga nze nakulembera FDC asooka era ne tugezaako okuzimba ekintu ekipya ekitaaliwo ne tukizimbira myaka 7 gyokka nze nakulembera FDC myaka 7 kuva lwe nava mu bukulembeze kati wayiseewo emyaka ezandibadde oba oliawo ziyamba mu kugonjoola ebizibu bino nafuuka party leader mu 2005 nga guggwako nga nakadda kuva South Africa of course mukimanyi nti oluvannyuma nayitira mu makomera n'ebirala naye amakomera n'emisango egyo gye nkubulidde bwe jaggwa ne tutandika okuzimba structure buto wali wazimbibwa structure naye ne tuzimba structure buto okuviira ddala wansi ku buli kyalo okutuukira ddala waggulu era y'ensonga lwaki twafuna akalulu akalala naate ku ntikko nga 29 so akasooka kaali 25 akokubiri kaali 29 nga twali tuzimbye kuviira ddala wansi kati 29 nga tulina okufuna akalulako ku ntikko emyaka 5 nga teginaggwa so ne taamu yange eyasooka nagikutulamu olw'okwagala okuzimba structure tuuke ku ntikko era ke kalulu ke nasooka okuvuganya ne gye n'omuntu aka 29 2012 emyaka 3 nga akalulu ako kawedde nalekulira kuva mu kibiina mu bukulembeze bw'ekibiina kuva lwe nalekulira okuva mu bukulembeze gye n'omuntu yaddamu n'azimba structure jjukira eyali kampeyini ye enkulu nga agamba tulina okuzimba structure ez'amaanyi n'addamu n'azimba structure kuva wansi naye mugaso gwazo si gwe mugaso ogw'olubeerera gwe zandibadde zikola mu biseera ebya obwenkanya mu biseera mwe muli obwenkanya mu ggwanga kubanga bwe wabeerawo obwenkanya mu ggwanga n'enkola eya demokrasiya
ebibiina byandibadde bitegeka ngeri ky'eggwanga gye likulemberwamu n'aba n'alikulembera gwe gwandibadde mulimu gw'ebibiina omukulu. Naye mu buwambe mwe tuli kyenva ngamba nti ebibiina bwe biteekyuse munda mu byo ne bisobola okugenda mu maaso nga biina bye bikola wakati mu buwambe bijja kusaanawo byokka, bijja kusaanawo. Naye kikyasoboka ebibiina bino okwekyusa munda ne byetegeka mu ngeri endala etasobozesa obulabe bwe byolekedde kati okubikolako obulabe nga bwe bibikolako kati. So nze mpagira ebibiina bibeewo naye byetegeke mu ngeri endala ebisobozesa okununula eggwanga, si kuvuganya buvuganya kukulembera, kubanga tewali kyakukulembera kati, ensi eri mu buwambe. So biina okwekyusa munda bifune obusobozi obubisobozesa okulwana kwenunula bisobole okubaawo mu ngeri eya bulijjo. Kwabo oba oli awo abakola ne Museveni n'okuzijja kwani ku Museveni yennyini, kumpi buli omu mu ggwanga akolagana nani ne Museveni. Abasumbuzi bonna balina okulaga nti bakolagana nani ne Museveni, kubanga bwe batakiraga ajja kubateekako emisolo, ajja kukola ki, era bw'akola fundraising abasuubuzi abangi bakola ki, bawaayo nga bo balina n'okulaga nti bakoze ki, nti bawaddeyo. Naye ffe bwe batuwa tebaagala bawamanya nti bakoze ki, nti bawadde neeno. Naye nga bwe guli abasuumuzi baagala baweeno neeno nayo tomanya enkya. So eri bwe bwateekayo akawumbi gwakuwa miliyoni 2 singa naawe olituuka era akujjukiza tomanyi nti nakuwaayo miliyoni 2. So njagala twawule okufuna ssente kwabo abakolagana ne Museveni n'okufuna ssente kwani ku Museveni. In fact n'abakola naye ne bwe babanga bakola naye mu gavumenti ba civil servants bawagidde nnyo ekibiina kyaffe naye mu kyama. So eri bakola oluusi n'abapoliisi bennyini bano abatukuba emiggo, akukuba emiggo emisana ekiro n'akuweerezayo ekikube n'agamba mugende mu maaso. Awo kati gundi mwami oli yabuuzizza ku kya ssente. Okusooka nakugambye nti nange saagala okwegatta ku banaffe obutassa kitiibwa mu ntegeka eriwo ey'okunoonyereza n'okwanjula bye bazudde ab'akakiiko. Saagala kati nga kamaze nakatuulamu nenkawa byemmanyi byendowooza byendaba byonna nabikawa, kawandiisa lipooti tenatuuka eri gye abaakateekako. Kati okujja wano mbawe details ze nawa akakiiko era nga bannange bye babadde bagezaako okukola sikirowooza nti kya buntu bulamu era sijja kukikola. Naye bwe banaamala kusoma lipooti awo nja kubawa ddembe okulaga oba bifulumidde mu lipooti oba tebifulumiddeemu wendi, nja kubawa ddembe okulaga kyemmanyi. Nawulidde nti lipooti ejja kwanjulwa nga 28 mu National Council, si kyekiseera ekiri wala.
oba nange simanyi bwana bali bagamba mbu wafunanga sente nga tozikola. Of course na jukira nze emyaka gyonna 7 gye nabeerera mukulembeze w'ekibiina twali tetufuna sente za gavumenti nga eziriwo olwaleero, zaali teziriwo. N'olwekyo ekibiina twakyeyimirizaawo ffekka nga sente twali tuzijja oba oliawo ku mutemwa gwe twateeka ku bammemba baffe abaali bafunye ebifo ebirina omusaala ng'abaali mu palamenti n'abalala abalina emisaala nga tubasaba okutuwa contribution etambuza ekibiina n'okukola fundraising ezisobola okufuna naye nga za kimpooza era ezisobola okutuwa sente ezitambuza emirimu. Naye bwe mubanga era kye nabuuza bannaffe nga bwe mbabuulidde nti abatuwa sente kituufu tulina obuvunaanyizibwa obw'obutaboogerako mu ngeri esobola okubateeka mu kabina nnyo abali wano. Bw'oli bw'abeera wano n'akuwa kasente kiba kya bulabe okutegeeza nti ono yatuwa sente. Naye mmwe ng'abakulembera ekibiina mmwe mulina okumanya sente gye zikola ki, gye ziva. So sente zonna bwe zijja ngeri ki gyonna gye zivuddemu zigenda ku akawunti yaki y'ekibiina, era ekibiina ne kisalawo nga bwe zikola ki, nga bwe zitambulamu. Era nanyigira nnyo bannange ne mbabuuza nti so kye mwagala okutegeeza musobola okuba nga mwalowoozaako nti nzija sente ewa Museveni ne musirika, kubanga bwe musirika kati awo nammwe muba mufuuse eki balabe b'ekibiina, kubanga bw'ojja sente kwoyo gwe mwagala okulwana naye kati eyo eba treason oba okolaganye n'oyo, kubanga jjukira tetulaba omulimu gwe tukola nga just okuvuganya. Waliwo yawamba ensi mu bumenyi bw'amateeka, gwe mwagala kununula ensi. So bw'owulira nti waliwo akolagana naye butereevu kiba kya bulabe, era mulina okusitula amaloboozi mu kyogereko. Njagala tutegeeragane nti tulina okwawula 12 ndowooza 12 oba 12 ndowooza kuva lwe navamu. So mmaze emyaka ate wayiseewo abakulembeze banjawulo kati 2. So influence yange mu kibiina tesobola kubanga yeeyo gye nalekawo. Waliwo ebintu birala bingi, buli omu azimbye structure eyiye biki, naye ebizibu bino tebiva mu butazimbibwa structure, ndowooza biva mu structure ngeri ki gye zikozesebwamu obukulembeze. I think the problem is a leadership problem. So our party is still worth, if was that in Uganda? Uganda we have So ekyo nkimanyi naye kino ekya parties oba zikyalina omugaso tuvuye mu Uganda